Mu October 2017, His Highness the Aga Khan, omukulembeze w'enzikiriza ya Ismaili yatonya mu ggwanga n'ayolekera disitulikiti y'e Bushenyi ewali emikolo emikulu egy'okujaguza nga bwe gyali giwoze emyaka 55 bukyanga Uganda yeekutula ku bufuzi bw'amatwale. Aga Khan yasiimibwa olw'emirimu amakula gye yakolera Uganda okutumbula ebyenfuna byayo n'enkulaakulana mu buweereza obw'enjawulo gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyamawulire, ebyenfuna n'ebintu ebirala bingi. Bino bye bimu ku bintu His Highness the Aga Khan kati omugenzi byalese mu Uganda nga biyambye bannayuganda bangi okubawa emirimu. Banking sector, His Highness the Aga Khan owns a number of banks, that is Diamond Trust in Uganda, which has been here for 70 years. In the health sector, His Highness the Aga Khan is fully involved in the education sector in Uganda. He is the sole owner of Kampala Pharmaceutical Industries and manufacture pharmaceutical products. Olw'ebyo n'ebirala ono yaweebwa omudaali ogusinga ekitiibwa mu ggwanga ogumanyiddwa nga Most Excellent Order of Pearl of Africa oguweebwa abakulembeze, kyamufuula omuntu asookedde ddala okwambazibwa omudaali guno nga si mukulembeze wa ggwanga. Ng'ayogerako eri abantu yasuubiza nga bw'agenda okwongera okukola ebisingawo okukulaakulanya Uganda. And all your friends, including of course myself, look to the future of Uganda in hope, in aspiration for a better quality of life for all the people of Uganda and of this region of Africa. Ono abadde yatandika amasomero okuli aga primary, senior ne university. N'ebyempuliziganya nabyo abibaddemu nnyo nga wano yabadde nannyini NMG Uganda, etwala Spark TV, NTV, Dembe FM, KFM, Daily Monitor, Nation Courier ne Nyanda. Ekitongole kya Aga Khan Foundation kyatandika okukola mu Uganda mu 1992. Mu 1993 kyatandika n'amasomero g'amadalasa okusomesa abaana oluvannyuma lw'okusaba okwakolebwa abakulembeze okuyambibwako okutumbula ebyenjigiriza. Ne mu by'amasannyalaze abaddemu n'omukono West Nile Rural Electrification ebadde yiye nga kw'otadde n'ebbibiro ly'amasannyalaze erya Bujagale Power Station era ng'eno yatongozebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'Oktoba owa 2012. Ebitongole ebirala kuliko ki Aga Khan Agency for Habitat, Aga Khan Trust for Culture, Aga Khan Agency for Microfinance, Aga Khan Fund for Economic Development n'ebirala bingi. His Highness Omulangira Karim Al-Hussein Aga Khan owokuna wafiiridde ng'okunoonyereza okwasembayo kulaga nti obugagga bwe bubadde bubalirirwamu obuwumbi bwa $13 n'obukadde 3. Omwoyo gwo omukama agulamuza ekisa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.